Wale tumwagala nnyo naye kizibu alien skin akamwake takafuga kamere mwogeza bingi kati bwe yavayo n'amanyira Bobi Wine already alien skin okuvimba avimbide ku Bobi Wine ate feno mugeto alien skin ene kawempe wayo nakamucha wayo nafete tuchabonga naye yakutte ku face yalinye masanyalaze genyini mulowooza kineno kimuteeka wayengo omuyimbi kigenda musalamuko ngere wala bakola biga benzo mukuwa obucupa by mistake ate yavayo n'agamba ye ayimbira omwaka gumu tadda tasobola yimbira mwaka gumu kubanga ali enisikira abadde yala ekifera tagenda kudda kuba agamba agenda yimbira omwaka kuki gumu tegwaweddeko tegunnaba omusajja okwatagana naye bulungi agenda abeera ku show musajja ki alien no man oli geto yuti munange oli kyali wange man kansuke nkubulire ng'ovudde ku binene ebibeerawo bakino baki fena tuli ba Luganda ate we are under one umbrella fena tuli ba geto youth ate tu representing a cause ezimu so ne family bamu obutakanya right era nga kiba tekirina kyekibajjako nga family okutula wansi ne mugonjola ensonga cause kiba tekijja kuvaawo nti muli family but obutakanya bubamu mu family. You are big elder of alien to some advice on forest ne fire base banange vanga on forest si geto youth kibiina ekyo kyekyo nakyo kibiina naye akikulira geto youth naye geto youth nga pefe geto youth kyogamba nze bwenkera nenkuvuma ba geto youth baba bakuvumye bonna ne bulad akalira omwana yakakuma neno ne bakakuma nkimanyi naye buli omu bamusalira omusango nga ye baleme kirambika batya ku bantu bonna kuba bageto youth era bwe yavaayo mwagamba bageto youth balina ki balina ebitone ne mumukkiririzaamu buli geto youth mwamuwerekera era mwasooka teeka yaani oyo kati bw'aba alina nekyalabisizzaamu temukisa ku bageto youth bonna mumuwabule nga ye nga alien ngamba mbu alien yazoleyeza si bageto youth bakoze eki bazoleyeza kuba naye tajja kifuna kyogamba kitereze alien omukulembeze owa geto Bobi Wine nze tanazoleyako ku mukulembeze wange omukulembeze wange azoleyezeko ate bwe nkufuna mbanfunye minisita omukulembeze wange olowooza azoleyezeka bw'omuzolera akaliro bamanyi mmwe empaka ze mulimu naye nze sizitegeera mwana mulina ebintu byomwogera nga sibifuna kuba naawe okimanyi naye ali nakimanyi tayinza zoleyani Bobi naye akimanyi nga tumaliriza omuyimbi wano mu ggwanga bw'ali akasente n'akajja ewa muzeeyi kuba musango nga kaaki akalidde ngaani awe nandyetaaza otutaanye akalidde ati akalidde ngaani okalidde ngaani akasente ssebo kuba akasente Museveni talina ssente zaalina zawawiwa musolo okitegeera kati gwemanya ssente za muswabba oba bakuzirya aba yona osooka okulambulula oba akuwadde kuzize zirye miliyoni 3 ze yatugamba zafuna oba akuwadde kuzaani kuzaffe ffenna ate bw'aba akuwadde kuzaffe ffenna ffe tetuzikuwangako so guba musango mwe gufuukirwa omusango yo yavaayo n'agamba nti wayingirira omulimu gwe n'okola omulimu ogutali gugwe n'otandika omanaginga omuyimbi era ye nasigala nekimuleetera okwawukana ne Kalo Kasiita just analyze that yaani jora mutomumanyi Jora simumanyi muganda wange simumanyi naye ng'erinnya kale ndabika nali ndiwuliddeko naye kati bw'aba mpowa manager sisibangako manager manager wa Kalo bamanyi Apple ndabika mmanyi Apple okitegeera akolima atakolimira gwe akolimira ye muganda ebyani ebibye ebyoli ebibye nga manager n'omuyimbi watuuka ekisanga w'ogamba omuyimbi dayikomi bwe bamuwata agenda yimba wano n'omugamba togenda ng'agamba nze bamenze sirina mayinyi ku muyimbi sirinayo muyimbi gwe nali nsayininze kyekisooka saba busabi mukama mbugira ebyange bulungi nsayiningeyo bensayininze kati omuyimbi nga Karo mukazi akola nnyo kakazi kakozi kati sisobola keera ne musalirawo mbukola kino oba kola kino oba ki yamaani naye nga nze naye tuli friends but you control her control but tebalimu otyo olowooza tebalimu otyo nali moti ye mu bulamu asiiza kuba nayo
goyinza ogaba remote Banayika. yo yo yambulidde muziki gwokka toguwulira influencing yamaani ekikumba mwana naddawo nendaba nga mwana ebikumba bya wano bya bulijjo mu buli vidiyo abayimbi banoonya t-shirt na jeani nengamba kambikyuseemuuko ate nentunulirako nange ne kubaakabi benkolaki beneegomba bentunuulira ku zi YouTube ku TV ng'ate baba balabisizza ddawo wentunuulira abasajja nga Kanye West for example gekyo ekibokisi kyewalabe mu influencer Kanye West yakikubako nelirupampu nengamba kati tugenda kwegomba baaganaga oba Kanye West nengamba sigenda kwambala nga toaganaga nkanyambala engoye za Kanye West asikubye nnyo kubeera nezaaganaga twazambalako nazo tulina we twazambalira kati just kubeera creative in some other way pozi nakolagana na badesigner naku zino badesigner bangi abayingidde fashion industry nga bakyosini yaba easy bani bonna bagezaako yeye ekyakabi so we connect ne tugezaako creating ekyakabi ani ali emabega wa design zezo emabega waayizo nkugambe nti nzaadi ziri emabega kubeera nza brainstorminga neŋŋamba njagala kwambala kino then ne meetinga ne ba designer nga bwe mbagambye ne tukirabisa banga libadde ddene nnyo mu industry nga kwe ajja n'ogonjola entalo ennaku ezitali zaawala omwezi okujja tugenda batufuna bato y'abakyala ate wagenda n'obakakkanyamu wali eri olowooza basazeewo bakyemalire saidi yo tewakola sigirabanga bato nze sigirabanga bato nze nganze ngulabanga mukisa bakyala kwekolera kuki ku kasente ate nga mbawagira yes boyizo bogiraba buli omanzi ogiraba mu ngeri ye fit is a battle omu kudyu credit nogamba ono talina kyagamba ono nowamaanyi ko mwana mu nsi eno buli omu alina kyasinga munne kati kyebola basiina gwengenda kudda nze shibanga nze alina byanyambye mu kariya yange okutuukako wano wendi sindi si nnyo kyali wange naye ku bbanga lyamaze mu ndongo naye asaana ki respect ye kati awo nyimiridde mbuze ngenda kubeera wali nga nkuba muziki nyumirwa bunyumirwa Uganda olina rwapa gwomanyi rapa nga mu rwapa munno ani bangi we bali bazamba banaviyo Sentinel said ekibi abakabi abali bakuba rap abakabi abasinga ndowooza bafuukamu bize tebakyakuba rap ate abaliwo bakuba hip hop kati abakuba hip hop sirina gwe nnyinza nze kukuba naye oli walala nnyo wanji kadde ndi walala nnyo ku bakubi ba hip hop nze ndi mukubi wa hip hop ate banavyo basajja batusinza basumbuwa kubeera basavinze emyaka gyabwe ekitegeera navyo yawanika date gravity nawanika date fine ekibagatta nti navyo naye yarapinga muko gokusuubira who is selfish okuyingirira munne navyo yaseka okuteekayo is it healthy on the same date ate audience mu ndongo wane Uganda eri emu tugigabana bugabanyi asesubira mbwe audience yabwe yemu aba abasajja omu ayimba hip hop omulala ayimba hip hop ekitegeera omu yeepiica omulala teekolayo teyeepiica kati tolina ngeri gyofaanaganyamu nabyo namuki namutujju kati baagala omutujju nsuubira ajja kufuna ababe nanabyo ajja kufuna ababe kira so zirabanga zanjawulo yamaani yogera ku mukwano gogo ne Zex birangirangi tuli ku place ayo mu blessing Zex birangirangi mwana Zex birangirangi nange mulabye nga abanda banga nga nzija nange mulabye ngajja kigeto yuti kyange kibaddewo kikyali kyange ebimu tutulamu ne tubiwaya nzijukira ko lumu yajja nambuuza nga nkoze video wa Frank ajja kujja live angamba naye fefe mwana ba Frank ajjabo mubalaba mutya mubahandolinga mutya namugamba mwana Zex kisoboka abantu bafuula bamikwano gyo n'obasembeza ne mubabeera part of the team naye kati saawa zino bw'aba ndi ku pressa ye nga yayina y'ekivulu kiba kyakabi nnyo mwana biramfi wange nkuwagira kiganda kyange saba bannayuganda bakuwagire bakyali baffe bonna abakkiririza mu kitone abakkiririza mu ghetto youth abakkiririza mu buli omu kyatandiseewo mbosobola okwetandika n'okukkiririzaamu ate ne kiba mujje muwagire kyali waffe fefe busiwo inshallah next year
Next year. Yeah, man. Let next year be next year. Goli wadi. Tebakubanja. Goli wadi. Nze ndi wa mwaka guno mu December. Tugenda kwa tulonchinga mayibe nkuwerekeddeko amazima. Okay, Fefe, twogere ku indiscipline ebaddemu mu ghetto youth. We credit ghetto youth as one of the department ekyasinza okuva mu talent. Naye at the end of the day stardom erina engeri gye bavugamu speed. Disrespect nevaawo. Naga reaction n'ebibadde bitambula ku social media. Wakati wanga Fangon Forest ne Firebase. Banange Fangon Forest si ghetto youth. Kibiina ekyo. Kyekyo nakyo kibiina. Naye akigulira ghetto youth. Naye ghetto youth nga Fefe ghetto youth. Kyogamba nze bwenkera n'enkuvuma ba ghetto youth baba bakuvumye honna. Ne blood. Akalira omwana yakakuma neno ne bakakuma wera wa nkimanyi naye buli omu bamusalira omusango nga ye baleme kirambika batya ku bantu bonna kuba bageto youth era bwe yavaayo mwagamba bageto youth balina ki balina ebitone ne mumukkiririzaamu buli geto youth mwamuwerekera era mwasooka teeka yaani oyo kati bw'aba alina nekyalabisizzaamu temukisa ku bageto youth bonna mumuwabule nga ye nga alien ngamba mbu alien yazoleyeza si ba ghetto youth bakoze eki bazoleyeza kuba naye tajja kifuna kyogamba kitereze alien yazoleyeza omukulembeze owa ghetto Bobby Wine nze tanazoleyako ku mukulembeze wange omukulembeze wange azoleyezeko ate bwe nkufuna mbanfunye minisita omukulembeze wange olowooza azoleyezeka bw'omuzole akaliro abamanyi mmwe empaka ze mulimu nze sizitegeera mwana mulina ebintu byomwogera nga sibifuna kuba nawe okimanyi naye ali nakimanyi tayinza zole yaani Bobi naye akimanyi nga tumaliriza omuyimbi wano mu ggwanga bw'ali akasente n'akajja ewa muzeeyi oba musango nga kaca akalidde ngaani awe nandyetaaza otutanye akalidde atya akalidde ngaani okalidde ngaani akasente ssebo kuba kasente Museveni talina ssente zalina zawawi wa musolo okitegeera kati gwemanya ssente za muswabba oba wakuzirya abayina osooka okulambulula oba akuwadde kuzize zirye miliyoni 3 ze yatugamba zafuna oba akuwadde kuzaani kuzaffe ffenna ate bw'aba akuwadde kuzaffe ffenna ffe tetuzikuwangako so guba musango mwe gufuukirwa musango yo Joramu yavaayo n'agamba nti wayingirira omulimu gwe n'okola omulimu ogutali gugwe n'otandika omanejinga omuyimbi era ye nasigala ekimuleetera okwawukana ne Kalo Kasiita just analyze that yaani Joramu tomumanyi Joramu simumanyi muganda wange simumanyi naye ng'erinnya kale ndabika nali ndiwuliddeko naye kati bw'aba mpoowa maneja sibangako maneja maneja wa Kalo bamanyi Apple ndabika mmanyi Apple okitegeera akolima ate akolimira gwe akolimira ye muganda ebyani ebibye ebyoli ebibye nga maneja n'omuyimbi watuuka ekiseera nga w'ogamba omuyimbi omuyimbi ebamuwati agenda yimba wano n'omugamba togenda ng'agamba sige nze bamenze sirina mayinyi ku muyimbi sirinayo muyimbi gwe nali nsayininze kyekisooka saba busabi mukama mvugira ebyange bulungi nsayiningeyo bensayininze kati omuyimbi nga Karo mukazi akola nnyo kakazi kakozi kati sisobola keera ne musalirawo mbukola kino oba kola kino oba ki yamaani naye nga nze naye tuli friends but you control her kati control mungeremu obenda control but tebalimu oti olowooza tebalimu oti nali moti ye mu bulamu asiyinza kuba nayo gwayinza ogaba limoti anti Lugogo grounds okuyingira emitwalo 2 VIP tables za mitwalo 5 kubeerako abantu 5 kugambye 26 lunaku lwa 6 twagala abaniga 10 why oyina magazine oyina n'ennyimba endala ezize zikuba ez'amaanyi are you trying to tap in the energy of president lwaki waluyise Labisa nga toyina ennyimba ze zikubira eddala okusinga no Labisa ebaddewo nga code oba ze tuyita slangs ez'omu ghetto nga bangamba kiwani ki vako ki tonseki okitegeera ndeki oli mubi oli mubi
okitegeera so zino zonna code za mu ghetto era nga tuzikozesa okubeera nga tupansinga information nga twagala okubuusa abo be twagala babuuke. Oli mu ghetto youth at the same time oli mu ghetto youth ghetto president. Me, I'm just one youth. Okay. I'm not the next Bobby Wine. I'm not the next over Chameleon. Me, I'm just Zex. You're Zex. Yeah. Should we expect Bobby Wine kuba go mame ruse on that side of fire base ate nga ochali wo kyagiyimiriza? Yeah. Yes. Inshallah bwabeera nga ali mu ggwanga kuba naawe nsuubira wali agadde okubeera ku mbaga ya muwalawo oba omwana wo. So inshallah nga bw'omanyi abeera ne busy schedule nga president naye bw'abanga ali mu ggwanga obanga schedule teri tight inshallah ajja kujja kuba naye abawulira amawulire nga amanyi mutabani we kubanga you know what oli daddy wange sobola kisangulawo mukimanyi man my story from where back not only me Itawuyo Budu like Mawagali Saso like family yona entalo zali wawe mabega wa Adrian ne Palaso nokola decision nakula ba Freedom City abantu wajja no bakuba endongo waliwo obutakanya wakati wa abasajja ba fire base aba fan nawe nga mwoli kuba iwe minister naye bino bigenda kukolebwa bityo okuvaawo wakati wa mane Adrian. No, don't forget nayimba kushoya Alien nengena nenyimba ne kushoya Palaso. So ekyo kitegeeza obumu nze I'm not here to take siri wano kutwala mirimu gya muntu nze ndiwo kujja ku kime ekyange. I'm coming here to collect what's mine. So siriwo for anything like oba competition. It's healthy ate kimpa emirembe naye wabula ajja yajja. Temunateekawo nsalo omusajja okwatagana naye bulungi agenda beera ku show musajja ki Alien? No man, oli ghetto youth munango oli chali wange man kansuke nkubulire ng'ovudde ku binene ebibeerawo bakino baki fena tuli ba Luganda ate we are under one umbrella fena tuli ba ghetto youth ate tu representing a cause ezimu so ne family bamu obutakanya right era nga kiba tekirina kyekibajjako nga family okutula wansi ne mugonjola ensonga cause kiba tekijja kuvaawo nti muli family but obutakanya bubamu. Obutakanya bubamu mu family. You are big elder of Alien. To some advice. Like a advice buli omu like advice kansuke nkubulire. Like advice comes from everywhere. If you see something is wrong, then change. If you can't change, then change will change you. You know? So kiba kiri eri ffe nga ffe abantu okwekuba mu ttooki ne twetunuulira n'ogamba wane n'ensobe kubanga ensobe zikolebwa abantu okitegeera. So ebyongo bitadde ebbali 26 naku z'omwezi 26 njagala ozibagambe naku z'omwezi meka 26 olunaku lwakumeka wa 6 tugenda luddawa Lugogo grounds esente meka mitwalo 2 VIP bamalireyo VIP emeda 5 wamala bayo. Okay, njakuzayo mabega ko about your life kuba it's almost like now 4 years ngobavuga olugendo olubadde smooth oba mubaddemu ebitafaali? No, tewali lugendo lwangu mwana bachali bange bonna bakimanyi like tewali lugendo lwangu but ekikufuula wakabi kwe kulemerako kwe kulabanga topowa you fall 9 times man. If fate closes my door, I walk through the wall. Okay. Yes. Eri kutelefona na BBS Kaunja Munze Engineers official Zex Biranja. Yo, anti bampita next Chameleon okuveno waseka kamocha kawempe lipanda teri agamba kiri kitya. Next Chameleon oli otya? Next Chameleon oli otya? Ndi bulungi mami kiri kitya. Bulungi. Olowooza Chameleon bwawulira binene kinaamusanyusa okubanga wayita erinnya lye ng'oviiriddeyo mu linnya lye. Ekirungi Chameleon ntambula naye. Naye ampita next Chameleon. Okakasa. Kati nga bwe yavuddeyo n'agraduate nga naawe osuubira okweyongerayo mu misomo gyo nga Chameleon. Twabaddeyo ku TI. Twabaddeyo ku TI ku graduation. Era omukulu twamaniriza bulungi nnyo. Palaso yabaddeyo, Mayanja yabaddeyo. Dagala siyabaddeyo bona babaddeyo. Oba naawe oli wa Mayanja family nga tetumanyi. Ndi mu Mayanja family. Nga tebakujjangayo. Chameleon yenyine yogono kibuzo n'omubuzo omuvubuka yita next Chameleon yali. Kubeera naye. Yes. Wakayimbira emyaka emeka? Nakayimbira emyaka 2.
Ennyimba zo ziri mu nnyimba nga mmeka okumala egyo emyaka 2 gy'oyimba? Nina ennyimba 10 ennyimba gye ziri ku Google ku TikTok oyo no searchinga next chameleon. Mu nnyimba zo oluyimba ki lw'osinga okwagala? Yo oluyimba lwesinga okwagala luli awo mapiano baluyita bombo kireeta eno. So which junior songs do you like? Which junior type of songs zosinga oyimba? Kuba rap, dancehall oba? Kuba dancehall, kuba rap, kuba mapiano buli kimu nkikuba mami. Kati nga tuvudde ku ebyo nga tuzeeko ku side ya Alien Skin. Mubadde mumuwagira nga ba ghetto youth naye ate yavaayo ne yeeyimba mu presidenti wamwe. Alien Skin tubadde tumwagala nnyo naye kizibu Alien Skin akamwake takafuga. Kamere mwogeza bingi kati bwe yavaayo n'amanyira Bobi Wine. Already Alien Skin okuvimba avimbidde ku Bobi Wine. Ate feno mu ghetto Alien Skin ene kawempe wayo nakamucha wayo nafe tetukyabonga naye. Naye yakutte ku face yalinye masanyalaze genyini. Mulowooza kineno kimuteeka wayenga omuyimbi? Kigenda musalamuko ngere wala bakola biga benzo muko obucupa by mistake. Ate yavaayo n'agamba ye ayimbira omwaka gumu tadda. Tasobola yimbira mwaka gumu kubanga Alien Skin abadde yala. Ekituufu tagenda kudda. Kuba agamba agenda yimbira omwaka kuki? Gumu. Tegwaweddeko. Tegunnaba. Ayinza okuba ng'agenda yagamba omwaka gumu era akipostinga Alien Skin. Ana yatugamba mami tugende maaso n'ebibuuzo. Twawulira muno Alien Skin ayina ba pick mama demo abamuteekamu ssente azimbye ennyumba avuza amamotoka banne ge baavuga nga basoose kuyiriba nnyo okumala emyaka mingi. Ebyo byonna bamusuddi Alien Skin talina gye yazimbe. Alien Skin n'emmotoka n'engirova gy'abadde atambuliramu ya mukazi yabadde ya mukazi namulabe nonani ono bloga go bagobe wano ku Firebase Alien Skin bala kyatugamba. Ate ebya gundi omwana wono gwatera otambula naye Champion Gudo asoma asomera ku ssomero ki? Somero teyali manyi naye nga asoma somero teyali manyi asomera mu Fangoni Forest. Babagamba bugambi tobinaako bukakafu. Sibinaako bukakafu nekyemere gyasiye mutwala ku ssomero naye nga musuubira Champion Gudo wanaatandika oyimba anaasobola okipinga up nga fresh kid. Champion Gudo omwana omuto oyo. Osomera n'omukazi ng'oli mwana muto. Temwerabira nze bampita ali mulimu mawagali gavumenti straight out addangala kyamuka kamo kya kyuma byuma abaana ba pulezidenti tekwatibwako tagambibwako tasoobwa tanenzibwa alinga nze sooka osibule ku bantu ba Celeb Jazz. Njagala nga 26 tujjule erugogo ku gurawundi ffenna tusapose n'abantu bangi nnyo sagala kiki oba kiki security erigulugulu akaseeko kimanyi mwena mukayina mitwalo 2 n'emitwalo 5 segera tiketi tuzigulire buli wamu ku intaneti muwa buli wamu ku banka buli wamu bannanga abali eweeru abaliibwa buli wamu mwena mugule tiketi muve mu kusaaga bino si byakusaaga byakulabisa twaze tulidde tukuse. Nsibulira ku bantu ba Celeb Jazz. Celeb Jazz mwena mbatumiddeko aba Celeb Jazz mbagala nnyo bampita ali mulimu mawagali gavumenti straight out addangala kyamuka kamo kya ku TikTok ku YouTube Facebook buli wamu mulimu mawagali gavumenti. Abatulaba sitole ki kansule muli bulungi nange nsanyusa obbalabanga nammwe omundaba nange mbalabiramu ango mbagala nnyo. Endongera tugikuba kubanga ffe twazalibwa kugikuba gwe mulimu gwaffe gwe tuyina. Olina project eyayitibwa Enkola. Inspiration eno tugambe yavudde ku musajja mukulu oli atategese Equator Festival. Lwaki? No, omulabo oyo muvubuka gwe nayimbye naye nze munnange sifa ku muntu bw'afaanana bwe mba ngenda okukola naye, sifa ku ssente z'ayina wabula nfa ku ki ekiri munda mu ye. Yajja alina obuyimba bungi obwa rege najja nangamba Miki mbadde nsaba kula gundi ABCD ngera bw'omanyi abayimbi naye nga nange nalinayo zi projects zange nyingi
ne musuubiza ne mugamba tofaayo but believe in yourself nga ye takikkiriza ye nga jasa yagala ye yansaba kubeera nga ajja okumubuuzaako nga n'owokusula talina musajja wattu ne muwaako rento zange ezimu ne muwaako naye I was not inspired by anyone but I was inspired by his talent kubanga omuntu waba amanyi okuyimba n'ekintu kye bayinza okuzalawo oba okubuusa amaaso asobola okifuula ekirungi. It's not about oluyimba olwo teluli about kulya nkoola wabula it's about telling where we came from paka kati we tuli luyina story kyoba olaba lutandika mugamba lwaki tetunyumiza abantu wa gye twava kwegamba ne mugamba nti awo wooli nange naliwoko okitegeera kati naawe embeera njagala ofuuka inspiration eri abantu abalala nabo bayigireko nti you can come from nothing to something. Yatwogereko katonda okubanja skin naye geto youth yava from nothing nafuuka something obudde every corner of this country bantu bamwogera skin omumanyi mumanyi muyimbi right Christian abadde nebintu bingi ebyetwagala byokulinnya limu ku byo yakansolinga ekivu ekyali kitegekeddwa musajja mukulu wa Vitex ekyankwacho festival. What's your take on this? Teeka okuba era kati munnange tosobola kibuuza nze kubanga buli omu abeera n'ensonga ze sobola musalira musango lwaki wajjayo ekivulu ekikye alina obuyinza obujjayo ekivulu ekikye so kati nze sobola musalira musango nti lwaki wajjayo ekivulu kyo ekyo obeera olina kibuuza ye ne gwe yali ategese naye singa kyali kyange wandimbuuziza Mickey Wine lwaki wajjayo ekivulu kyo. Era oba wali okozeko nabo experience yo nabo yali ekyo kuba ekyekyo saagala kuteeka muntu ku musaalaba because of what happened between Alien Skin and Abitex. Ezo zo nsonga zaabwe be balina okuzimala era bavaayo ne batugamba mu public kyetuwuliriza so nze sinaba kuvaayo nange kugamba public nti nina obuzibu ne promoter bwati so saagala kuteeka kukosa opportunity y'abantu balala nange kubeerako gwendrostinga oba gwenkalakata so mbadde nsaba ensonga ezo zibuuzibwe omwami Abitex n'omwami Alien Skin kubanga ndooza bo zivunaanyizibwako buvunaanyizibwa bwabwe okuddamu ebibuuzo byabwe. era mu kaseera kano Alien Skin alina ebigambo byayogera ku mukutu ogumu ng'alaga nti Dream Studios oba Firebase oba Bobby Wine ne baganda be tebalina kye bamuyambye olwokubanga abantu baali bamugamba nti maybe alina okuba affiliated to side yeyo naga nti mulina kye mumuyambye era tamusaana kuyingizibwa mu conversation naye kino kirekawo Alien Skin ng'omuntu era kitegeeza ki eri mmwe Bobby Wine, Mickey Wine ne Dream Studios nga legendary studio mu ggwanga Uganda. Siina nnyo byamaanyi nno byenyinza kwogera ku nsonga ezo mpozzi oba nze atawulidde bulungi kibuuzo ekyo mbadde nsabuddemu okimbuuze kammaye n'okunywamu ku lwekyo abantu yali ayogera ku mukutu ogumu nayogera ebigambo ebyefaananyiza okuba nti Bobby Wine, Mickey Wine ne baganda be bonna Firebase ne Dream Studio nga legendary studio tebirina we bisaana kuyingira mu conversation n'erinnya Alien Skin kuba tebirina kye bimuyambye era tebimugasa. Kaakati ekisooka mu byonna Alien Skin muyimbi nga ye nange ndi muyimbi nga nze buli omu alina eddembe okulondawo studio gy'akoleramu right. Nze mpozi bwagamba nti tetulina kye tumuyambye nze nkiyina olw'ensonga nagenda ne muyimbirako ku konsati ye ku bwereere. Bobby Wine yamupostinga naye ku bwereere kubanga you know what it means okufuna posti ya Bobby Wine. Yagamba Bobby Wine talina kyamwongeddeko ddala Bobby Wine talina kyeyayogera ku Alien Skin. No, buli omu asobola okwongera ku muntu mu ngeri ye ate ffe tetukola bantu kutusiima wabula tukola ekyo ekituufu era ekyetaagisiddwa okukola mu butuufu bwakyo.
ayina era naye we yamuyamba kubanga yamupostingira ku show ye era abantu ne bagenda kubanga Bobi Wine ayina following nene nnyo buli omu gye yandyetaaze e Uganda wano. Nange nagenda ne muyimbira ku bwereere era nange na following nene era nange ne mupostingira. So bw'aba agamba tetulina kye twamuyamba lwakuba saakiwulira mumanyi nze ebintu ebimu sibiwa nnyo matuya naye bw'aba agamba tetwamuyamba walimbyemu naye nga okubeera nga abamu yagala nnyo okukwasaganya kamokya kyanjawulo kamokya oba Mickey Wine oba nga Bobi Wine ng'omuntu kyanjawulo ne ku Uganda ne bannayuganda mpozi nga kyanjawulo kubanga omulionze gwe nalabako ebyali bigira ku social media nti ayina oba lugayo be yayisa mu bantu so nti nze ne bwanvuma abeera mvumye omuyimbi ne bwavuma Eddie Awe osanga abeera muvumye nga muyimbi ekyo kibeera about respect and everything mpozi ekyo okikwataganyiza ku bantu kubanga in most cases fe to representing abantu era abantu barepresenting ffe so it's vice versa nti fe tubeerawo ku lw'abantu kyonna kye tukola tulina kikolera abantu mpozi nga yakyankalanya abantu era ndowooza nga bwenkuzeemu kansubire ekibuuzo kyo nkizeemu bulungi mpozi ng'olina ekira kyoyagala okwongerako. Alexkini era ayogerwako nnyo ng'omuntu atawa respect era ali indiscipline nnyo n'abo abantu baba akoze nabo oyogeddeko nti wagenda n'omuyimbirako ku kivulu kye talina mbeera yonna mbi gye yakuyisaamu oba bad experience gy'omuyinako for the time you worked with him? No, nze nagenda ne muyimbira kubanga nalina ekivulu ekirala nagenda kutuukiza buvunaanyizibwa bwange nti muyimbi munnange si ye yekka gwe ngendedde ku kivulu n'ennyimba nti muyimbi munnange bw'aba akoze ekivulu bw'aba akoze konsati ye abeera yeetaaga obuwagizi bwange okitegeera naddala nga banneetaaze neŋŋendera nenkola ki nemuyimbirako so setwalabaganako nakulabaganako Alien Skin tubadde just twesanga ku bivulu ne twebongako mpozi we twamalako naye eweranga lemise essaawa ndowooza nga tuli London naye nze teyampisaamu maaso maybe waliwo ebibuuzo ebimu ekirungi obuzza nze nga nze teyampisaamu maaso kubanga era nandimugambiddewo nti gundi tompisaamu ki ebyo ebyange biggweeraawo wennyini naye teyampisaamu maaso saagala muwaayirize naye era n'ekyo kyogambye nti oba ayina empisa embi oba kinyuma n'omwebuuliza nga nze bontaddeko akazina n'omugamba gundi mwami gundi lwaki oyina empisa embi nyonnyola abantu onagamba oyina empisa embi onagamba oyina empisa embi oli yagamba oyina empisa embi kati nyonnyola lwaki oyina empisa embi ye nakunyonnyola nakuddamu nti nina empisa embi kubanga ABCD oba siina mpisa mbi goyinza okuziraba nga empisa embi olwa ABCD so saagala kumunnyonnyolera saagala kunnyonnyolera birungi bye na bizibu bye yayina obyennyonnyolerako nga nange bennyonnyola ebyange bangi nnyo mugibaddemu singa badde wakuwa magezi kigawandi muwadde okusobola okuba nga akontairinga femu eyo ne position gyalimu obudde bulungi omuyimbi jesira nga kyenandigambye omulala nange kyenneegamba kyeŋŋamba n'omuntu omulala yenna biri bintu bibiri kwagala bantu nakubeera mwetowaze kubanga abantu bebatufuula ki kyetuli singa tebabaawo tetusobola kubeerawo so bw'aba abadde akikola akipinge up kubanga tuli bantu ekitegeeza tulina kwagala bantu mu show zaffe temujjaamu nsolo bw'aba abadde akikola akipinge up bw'aba abadde takikola akikole kubanga that's the only way to go bw'aba abadde takikola nga bw'alina kikola nga alaba kibulamu oba nga wulira waliwo abemulugunya yetunulemu akyuseemu period. Mickey Wine oli family man era tukimanyi bulungi nnyo nti ebbanga ddene obadde ne mukyalawo n'abaana b'oyagala ennyo but how have you managed to balance music ossa ne family wetuwa time obudde bwonna? Olina kubeera muntu kyalina okukola kyolina okukola don't force, don't stretch your hand where you can't reach. Togezaako n'ogira omukono gwo w'otasobola kutuuka kolako ky'osobodde nga bw'osaba ebitasobose Mukama akusobozese obikola kubanga munne ewatali Katonda tewali kisoboka. So nze nkola kyetaagisibwa kukola ekisooka mbeera njagala nnyo okubeera omusanyufu
wesanyukidde ng'ekyo wano mu ghetto tugamba ngu olyawo akawaani kubanga omulimu gwaffe gwa bwongo na mutima nti oyinza okutuuka ne weekanga nga n'abayimbi benfunamu ssente okuweerera abaana nga sibafunye bulungi kubanga siri musanyufu. So just kubalansinga buli kimu by being happy first of all. Tewali bingi, just kubeera muntu, olina kubeera muntu, omuntu omanyi kyetambuza kyokka nti enjala ennuma kati ngenda kulya nti nyiize naye seetaagisa kulwana, tekyetaagisa kulwana, sijja kulwana. Kaakati wano nandibadde ennyomba nnyo naye sijja kuyomba, kyekigenda okumpa emirembe period. Awo just ngobeera izero. Awo nyini ku family. Nikiwa in summit ntono nnyo emabega oba emyezi mitono nnyo emabega twawulira nti omukyala gwe wali wakandi yanoba n'akulekera amaka amanene ewazimba. Obwedda weetooloola naye nga nkulaba gyoyagala okgenda. One, nze mbadde sanjulangako ku mukazi wabula nakyala kubanga kinkakatako abazadde b'omuntu gw'obeera naye naddala omukyala okumanya ate naawe si wokka naawe obeera olina okumwanjula ewammwe basobole okumutegeera. So nze nali namwanjula dde ewaffe naye nga bube tebannaba kunyanjula waabwe nsobole okukyalayo. So ekyo nakikola ng'omusajja yenna omukulu bw'alina okukola naye obadde obuuziza kibuuzo gyekirala. Twawulirako eŋŋambo ezazibungesebwa myezi mitono nnyo emabega nti omukyala yanoba n'akulekera amaka amatirimuno nga wali osimbye okuteekamu yene abaana bo. Still nze ng'omusajja omukulu era omusajja yakuzibwa ate akola bukuzi, ebintu by'amaka sibiteeka mu public. Why? Nti bwe nkugamba nti namukwata n'omusajja omukwata omukuba ekibooko atereere, no, sibiteeka mu public kubanga ne bwe naagigamba tewali kyoyinza kumendinga nga ggwe oba tewali kyosobola kunnyambamu. So nze I don't put my family affair in a public eye. Mostly ebyo ebiri so sensitive sibiteekamu kubanga nyinza obugira nze njagalwa abantu bangi nyinza kyalawo obupya era nga kigambibwa nti essaawa yonna agenda kubawe ezzadde. Kamayo okuddamu ku lwekyo kyonna ekiriwo kyembagambye kyemuba mutwala kubanga nooli tewali nze namubalaga nti yaliwa yono. So nga bwe ngambye ebya famire yange byemuba mulabyeko byemuba mukomako okulabako, saagala kujjula bitannaba kujja, saagala kuwaayiriza, saagala kufumiitiriza, wabula njagala nsigale nga oli musanyufu nange nga ndi musanyufu, nga sikunyiiziza nga tonyiiza nga n'oli simunyiizizza. Bwe kinaaba kituukiridde mujja kuba mukiraba kubanga ffe tuli public figures, tewali kijja kugira naye nga ebya famire byombi keepinga nga bya famire engeri gyendi omusajja. Omuzungu agamba what makes a real man is the way he handles his disappointments. So ekifuula omusajja yengeri gyakwatamu ebiba bimusobyeko. So kakati nze alina obikwatamu bwe mbeera omumwa ogw'oluweweere kitegeeza mbeera siri musajja ate mbeera saakuzibwa. Nze funnaye baatukuza tetwakula bukuzi. So ebyo ndi keeping at that. Bwe kinaaba kituuse era nga mubanjulidde ne mbagamba kaakati ojje era kyekyekweka era bonna musange waka nga alifumba era ajja kuba alifumba, bonna musanga nga nzalidde era ajja kuba azadde, bonna musanga nga ndi naye era tekyetaagisa. Teweetaaga omuntu bw'oba nga waliwo chemistry in between obeera teweetaaga kubuuza. Kigambibwa nti ono omwana gwagenda okuzaalira mwana wakubiri. Eyo nkugambye tuveeyo musango, waliwo musango awo? Si musango naye era kigambibwa nti ensonga ezimu kuzaala obyoli okuba nti olwedde ono wali wamuleeta dda era n'omuzaalamu omwana. Eyo sesijja kgendayo, eyo sijja kgendayo kubanga kati awo mbeera nga atandise okuwoza. Mbeera nga atandise saagala nnyo okwewoza kubanga kati bwe wewozaako biranda nti ate kati gundi gundi ne gundi ate kati ne gundi tugende n'ekyo ekiriwo buli omu asobole okusigaza emirembe kubanga nze kyenfaako mu bulamu is my peace and my sanity. N'abanneetoolodde saagala banneetoolodde kubeera nga
nga numagana nabo oba ABCD just gwetondaba nze kasita mbeera nga ndi musanyufu n'abaneetolodde nga basanyufu that's the way to go. Yeah, so ebiyitira saagala byogerako nnyo. Shazin waba yagala okulaba abaana alina kuyita mu mateeka nte balina kusaba poli okulaba abaana kituufu kigambibwa nti Shazin wamulemesa okuddamu okulaba ku baana era okulaba ku baana alina kuyita mu mukyalo omupya bwe yagambye okusinziira mu bw'omuntu sinaba kukiwulirako ekyo nze njagala nnyo okulya ne facts waddemba okulaba ku baana be wayagalidde wonna kati ogaana otya maama okulaba abaana be obeera musajja ogaana otya okulaba abaana be awo tobeera musajja kubanga yabeera yabasindika okitegeera oluusi oyinza n'okuba tewali naye muleeba so mpozi nga ye yabagambye ate era bw'aba yabagambye era asobola okubalaga proof naye nga eyo mbeera saagala nnyo okugendayo kyogamba nze oluusi mbeera temulaba oba oluusi nga ku tiktok naposinga ng'alina abaana abeera abajjeewa muggulu wali twabakumitulamu emirundi ebiri netukalayo photocopy yakigambibwa nti ensonga ezaalanda dda mu kooti era omusango kyagendera ddala mu maaso bannange bantu ebyo byonna kawaani nze sibimanyi mpozi nga mumbuulira ebipya omanyi munnegesobola n'okuva mu nkubo ne gajja ngera bwe muzira no ku ofiisi yange era kati mumuyinza okuba nga mumbuulira bipya naye nga sibimanyi sibimanyiiko ebyo obakawo obusembayo eri abakulaba njagala nnyo abanjagala mwe munfuula kikyendi singa simmwe singa sibaawo nange ndi muntu ng'abalala neetaaga essanyu lyange neetaaga eddembe lyange nga nawe bwewetaaga eddembe lyo kubanga ffenna tuyina musaayi gwa red tetuyina gwa blue so mbaagala nnyo mukipingonu nga mumpabula bwe mba nsobezza mumpabula kubanga nange ndi muntu nange nga bwe mbeera wano ne munneebuuzaako nange ne mbawa ku magezi tusigale nga twewa amagezi tufokasinga ennyo ku bitutwala waggulu than ebitussa wansi tufokasinga ennyo ku bituwa essanyu than ebituwa ennaku keep a luck on your TVs obakako obusembayo eri mukyala w'omupya naye gwe musajja gwe nagambye bwe naba njagadde okuyita nja kuyita okitegeera kati eyo tuveeyo nga fresh kid yaman naye nga mbaagala nnyo mwenna abanjagala mbaagala n'abatanjagala nammwe mbaagaliza birungi nze mbaagala kubanga nze natondebwa kwagala kwagala nnyo switi n'amata you're my baby, oh my baby, namata nze nkwagala kuba gwa nfumbira you're my baby, oh yeah, big up, yeah man, bless I.